moye genda kunomya obulamo genda buntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Kale manager wa Zahara Toto. Mukama wange siri manager wa Zahara Toto ojja kunkubya emiggo. Wabyeyise dda. Ate nze manager we. Wabyeyise dda. Mutukubira mututiisa. Kasita we have even the numbers, no worries. No. Ensonga za Zahara Toto ne Zubedda bya ntalo zeeyongedde okulinnya enkandaggo. Omuntu eyeerimbise mu kubeera maneja wa Zahara Toto waakubidde Shamimu ng'agezaako okubeera nga amutiisatiisa nga wagenda okubeera nga amusoowinga oba okumusiba era bw'atyo n'amulagirira agende amusisinkane. Ono omusajja kimubuuseeko looya wa Shamimu naye we yeefudde maneja we n'asobola okubeera nga amukubira essimu bakonfaminge ku ki ekikubisiza kilayanti we essimu. Binene bye bituuseewo ngenza okuwulira ng'oluzungu lwa maneja wa Zahara Toto lutandise okujjamu ebitege kyokka ng'oluzungu lwa maneja wa Shamimu ye lukyali ku mulamwa n'eŋŋamba ki ekigendera ddala mu maaso. Akatambi oba ka audio kasobodde okubeera nga kalinkinga nange n'eŋŋamba ngenda sobola bulungi nnyo okubeera nga nkakuwaako before nga sinnabeera nga nkuwa Tash ate naye alugulidde ku ntono. Oluvannyuma lw'ebyayogedde ku TV tabirumamu n'era yeeyongera ddala okukkaatiriza ensonga. Actually byonna kambikuwa omulundi gumu kasooke tuwulize audio eyakubidde Shamimu ng'egezaako okubeera nga amutiisatiisa ono eyeeyise maneja wa Zahara Toto, then nkwe n'ebigambo bya Tash nga yeeyongera okubeera nga asajjula embeera ye tagenda kubeera nga alumamu mu ebyo byonna bye yayogedde. Byonna bye bino. So darling, mbadde nsaba oluusi omuntu wayogera nga gwe bozza ovuma abantu abangi nga gwe bozza omanyiira buli omu. Sometimes accept when someone tells you this is going far. While omuntu azina commenting, now you're putting a fellow woman down. I'm telling a fellow woman that has been putting fellow women down every day. Bamuntegera bulungi. If you don't mean those muchimanyi kuva butona posting anga hey woman MP simanyi bichi that was when I was in my form 6. You understand? So sagala nnyo muntu asaba kazi wansi. Naturally I do not want it. Si bakazi boka buli muntu yenna, but I just feel like there is something delicate about women. Nti omuntu akulaba kushongo otudde oyimiridde ovuma Tash. And abantu abamu tebalowooza mu ne bana abantu oluusi twogera naffe ne tusimatuka oba olina script gye bakuwadde olina emitwalo 2 abamu muli obusente emitwalo 3 bakuwaddeyo ekyataano kuba munno. Because you are too cheap nodda ku muntu n'omukuba omwezi mulamba. You guys have made media really weird. Oba muntegeera. So please, omuntu abavuddeyo nze sitya bivumo like you guys are telling me Tashi bajja kuvuma let her be ghetto. I'm not ghetto. I'm actually ghetto but actually siri babalik nga bwali. Kubontegera let her know okuvuma abantu tekikufuula wakabi. The stuff I'm saying, hey, they're chasing clout on me. Simanya I get bookings. If you get overbooked wandibadde n'empisa. Kitegera there is a young generation that wants to be like you. Bana kuyigirako kikumanyira buli omu kuwayiriza abantu. Bamuntegera bulungi. N'abamu mwebookinga nodda ku plane buno economy n'olinya n'ogenda nga tebagenda nakusasula because bakusasulidde akanyonyi. Abantu bomanyiranga mukwano ndyamu ettaka nga sikoze ekintu kya kisiru. Kira okumanyira abantu. Nina post gye bampadde esinza okunkoma mbadde sigenda kwogera. Mbwera they are sharing men bring out receipts. Stop being local and barbaric just because mwebabaka abasajja tujje mu butalo bw'abamalaya ddia. Mugenda nnyo ne mugamba buli ali ku TV stop judging people be mutamanyi. Those are just jobs omuntu okola naye we bana kuzibwa businje omukazi gwe mmanyi gwe saagala kuswaza. There are stuff I won't do that you do. Katoina kyogenda kunteekako. Let it be at campus sad dating ako. In school no one saw me dating. Because I used to respect myself enough to know that I deserve better. So do you think I'm going to actually throw it down now? Lekeraawo okutaninga bakazi banno wansi. Women are delicate omononera future banji. Nti buli muntu ajja tuuka alowooza bambi nenga ate woba wadde omuntu oyo obudde okitegeera ojja kutegeera who those people are. Basajja banji bemukubye okitegeera ensi ne batya ne bagamba bananga bo tebatuukikako. But there is no one that doesn't change. Buli muntu yeetaaga chance to change like you. Give it a chance to change nga tozze mu kuvuma byobadde owooza musima byebawooza agenda kuvuma banza agenda kunvuma ensi kyetamanyi. You stop okuvuma abantu okuzza abantu wansi. You people are depressed, imposing a depression on everyone. Some of us are healed. Nti ne mba nfunye ebizibu siraga nsi sijja kuchawa bandi kumpi. I would rather heal ayine siba imposing ako nakuyanga ate nesigala nga mbaagala. Waliwo yagambye mbi also putting a fellow woman down. A fellow woman that puts women down. Muntu omu bw'ati afuukidde buli muntu ekizibu. You stop.
toyina kyogenda kunjogerako ddiya onayogerako ki mbo era munnange biki amtugeto nakulira katwe naye ate nina amagezi okumanya nti omuntu nina abankuza abalina empisa abalina katonda kitegeera we are all here to change lives, you know, we are all here to change our backgrounds. Neje tukikozesa mbo okuba ofunye obusente obutono obwogenda okufuna mu fuel for the day okole buli kyakisiru ovume buli muntu. You stop. Nze sikutya. If you mind me, abantu besinga okwagala abantu abali bold. I love Nuaji baby because she's bold. Sagalira ddala muntu addawo ne bakulinnya ku mutwe ne weesesa omuntu n'akumanyira enkya n'ojja n'osinika naye, you know, n'otamugamba namugamba just because oyagala bakubira obuyimba. Mind about tomorrow, there is life after tomorrow. Abasinga bambuza lwaki oyagala nnyo alien mwagalako kimu kubeera bold nakuyigiriza industry yogana nti akamanyiro kabi. Mumanyira abantu, you people mumanyidde bantu, musudde bulamu bw'abantu. You guys have imposed depression and made people get depressed. Toyina kyogenda kunziramu kintiisa mukwano, siina nnyo data ali awo gogenda kwogera mbu nti naye wali nensi tekujajenga. People are trying to have empathy with you. Negwe kyokola buli lunaku kuvuma banno kukola bino sente butono bwe baba wabaddi ate nze bwe sisobola kulya katoyina kyongamba tunakuwa obusente ne bakwadde mitwalo 2 nodda ku muntu n'omuvuma. I'd rather eat sand before I do that. Siri perfect nange mulimu abantu maybe be hurting, but I would not hurt someone intentionally. Obontegedde ddiya kye kitufuula ab'enjawulo. Kati bana kugambye tewali muntu agenda kumbuulirira nze omanyiiro tekeyo musimanyi mu the share men. Bring that man out. How many men have you slept with? Can I even have a quota of them? If you looked around, wali olideko mutashi simanyi yeyase abantu bamwe obusente bw'ebyokulya. Stop that. Kira okubeerawo nga bulidda kikosuubira nti byemukola buli omu byakola. You stop it. I only told you lekera okumanyira abantu era sijja kikyusa. Lekera okumanyira abantu toyina kyoli. You are normal. And you are a very beautiful woman. Omutyandi kwagadde. Naye okumanyira abantu kususse nze kinabadde ngamba. N'ekirala chasing clout on you. Omuntu okunywa obwenge nalowooza mbu oli wa tabbo nga bw'olowooza kikufuula owakabi. Chasing clout on you. Kuba ndi mukweyingiza na bintu bye sina beeramu. The clout I would chase, I would love to chase people like nga olaba Mag Kigoza bakazi abali inspiring. Sandi noonyezaako ku Babi Tungo, who wouldn't want to have a life like hers? Who wouldn't want to be inspiring like her? Kyogamba tobyagala. It is okay to mess up, but there is always room for change other than being depressed and you impose it on everyone. You stop. Kitegeera. Njagala nnyo omuntu mubeere humble by the way. Abamanyi batera okukiwulira. Be humble, niyo omuntu takumanyira n'osirika you people. Mumanyidde abantu because basirika. Kitegeera. It is okay to talk back. Omuntu munnyonnyole. Gambe kinnumye newe bata omuvumi oli ne wakuvuma biki kiraga amagezi ge na common sense ze ne gye yakulira. N'abaamukuza. We are different, darling. We are far different. Abamu mulina babufaani obuli awo bwe mutayigiriza mpisa. Obwakulira mu maka agali awo nga tebabayigiriza kumanya kituufu na kikyamu. That's why most of you have bandwagon. Mwagala abantu be mutayagala just because everyone is loving them. Learn to love people for them. Kyobaba muli ba traitors. You know? Ate kisina toyina nakuwala na muntu. Nebwo otakkiriziganya naye tomuwalana. You people be on social media move abantu be mutamanyi because gundi amuwalana. How dense of you. Stop it. Let our generation grow up kyekituze emabega. Stop the bandwagon. Stop okuwolereza ebitalimu because you are fun. Kati omuntu omukulu obeerawo otya ng'owolereza nonsense. Who doesn't know? You stop. Let's have a generation that knows what is right and wrong. Woba osazeewo kwagala muntu mwagale. Nesi eyo cloud simanyi erererere muli awo mukola bya kito. You grow up, please. Please grow up. Njagala nnyo abantu nnyo era oli yagambye mukati gwe tugambe mbu olina empisa nnyo sina mpisa nnyo nga bwe mulowooza kwa singa nzirina sandizze wano nanditidde nzirina nezirina ekkomo moso to disrespect moso when I need to speak up I do really speak up boldly. That's how mama raised me. I'm proud of her. Empisa nina nnyingi nnyo n'olusoyinza olowooza ndifala sitegeera but you do not cross me, never in life. So be someone who can speak up. Mulekera okubeera nga abantu batomentinga just because otyaba tebajazanya nyimba zo. Let people play your songs nga bakwagala. Let people love you for you. Stop the pretense. Mumanyiddwa nnyo nga musirika, mumanyiddwa nnyo nga muli awo muli batse kibotte na kibotte. Stop. Sometimes you need to speak up. Never to stoop in zero to the extent of someone who is so barbaric nti mugenda kwevuma. Ne message ebeeyiseewo. Let people know that you had disrespect. Toli
mukuza abaana nga sometimes omwana alina empisa nze nakuziba nina empisa by the way dear naye I speak up and I thank my mother for that nze ne gye nakulira buli omu amanyi maama wange you know teri yali amulabye nti oba okuva daddy waffe we yafamba alina different men so I learned a lot from her n'ebimu tubikola lw'aba mothers baffe bazadde baffe so what are your kids going to learn from you bagenda kuyigirako okuvuma buli muntu bagenda kuyigirako kumanyira buli muntu you stop nze siri mukoleza shamimu you know kuba bambi naye waliwo waasobya but then standing on your platform notandika okuzza munno wansi a lot of people I'm here because of different people bovayo n'ovuma n'okalabula so this is going to be my last video ekinzijeyo mbadde nagambye sigenda kwogera kintu kyonna because what I wanted to say I said it and I wasn't bitter or whatever ne because kinnuma omuntu omu n'ovuma banno olunaku lulamba enkya n'okomawo n'oluddako it can happen once in a while we all get out of control asa no communicate n'omuntu nga tomuvumye you guys nabyeko kaposta mbu can I tell you the men they share nyowe mara obsinje get serious I cannot stoop low to your level and even if I did since I'm human situka ku level yo please change. Hello. Yes, hello. Yes, good morning, sir. Yes. Who is this? Good morning, sir. Yes, how are you? I'm very well. How are you? Mm. You just called my actor. Your what? My actor, Shami Mayanja. Yes. Yeah, and you were directing her to Nyumba Kubwa. Yes. Yeah, please may I know the details, if you don't mind? Yes. Yes, yes. Yes, please. Mm. So how may I help you? No, you had called her, you had directed her to come to offices of Media Council at Nyumba Kubwa, so I'm inquiring at the offices there. No, we don't have offices in Nyumba Kubwa, please. Yes, so who are we coming to see at Nyumba Kubwa? You're coming to see the managing director of Zahara Toto. The managing director of Zahara Toto. Yes. And then why doesn't the manager of Zahara Toto look for me? I'm the manager to Zubedda. I don't think I'll be in position to drive there. You should look where I am. Please, may I note down your name? Ibrahim. You called me. You called who? Can I first know your name, please, if you don't mind? My name. I'm called Yolanda. Yolanda. Yes. Yolanda, and the second name? He's from Media Council. The second name is not necessary. Okay, fine. Then you can address me as Ibra too. Sorry? You can address me as Ibra. As Ibra? Yes, please. Okay, fine. Now, Mr. Ibra. I found the number on. It was just circulating on social media. So for me, I was just trying to get. Like I was just recording the voice note so that maybe I can run it to go viral. Look for followers. You understand? I'm not working with UCC. I'm not working with Tanazikizza. But then you first said that you work with Media Council. Yes, I just wanted to catch attention, as you know. Yes. Okay, so what exactly is the detail of the meeting? Sorry? Please, I've not told you to come and meet me. I've told actually regarding her concern. I have advised her to go to the UCC offices and they will be available. If you cannot try to understand, then I'm going to disconnect the call. I don't think it is liable for you to advise. Yeah, you're not reputable. You don't have the moral authority to advise on that. I wrote a letter to you. So how may I help you further? Yes. Yes, hello? Yes, please. Yes, sir. Talk to me. You get an answer. Kale manager wa Zahara Toto. Mukama wange siri manager wa Zahara Toto. Ojja kunkubya emiggo. Wabyeyise dda. I don't the manager way. Wabyeyise dda. Matokubira matutiisa tiisa. Kasita we have even the numbers, no worries. No.